yafunye bago oyo tasobola kuleta na kansala w'abalema ku muluka tasobola kuwanguza yadde kansala w'abalema ku muluka oyo namugamba muganda wange nti wano ojja kujja weeyita ow'ekitiibwa ng'olina abakuwaga naye Kyagulanyi yakufuula ky'oli gye wali eyo yonna ne muga nti ffe otaba tubeera kwaya olumu temutulaba mu bintu ntu byammwe gye mugenda ne mwogera oluzungu lwagwe ne mwefuula nti ndiwulidde tewali kyesiwulidde naye kati nze okudisikasinga kweyo nga kulina ebizibu ebituluma nga bannansi Bunyoro Museveni gyali abanyoro bonna babagobye ku ttaka lyabwe bafuuse obwavu bungi akugamba lwaki nti bamuyiganya buyigganya kakati it is very okay yateekawo ekisinde kye let him concentrate okuzimba ababaka ekyamaanyi kiriwa oyo tasobola kuleeta na kansala w'abalema ku muluka tasobola kuwanguza yadde kansala w'abalema ku muluka yafunye ba coordinators tebabaliwanga n'abamu yabataddeko ne bamugamba bagenda muwaabira nti otuwootya ebifo bakoze eki yabataddeko n'ekifuba nga tebamanyi ne bamuga tugenda kuwaabira otuwootya jema yavuddeyo nalabye abajema nga bafumya ekiwanga kakati musajja mukulu oyo yeetuuzeeko weewumuzeeko oba oliko n'abawabuzi bo tulina ebizibu byaffe bingi ze sobola kuddawo n'enteesa ku mpuuga because is nothing in this country era wano oluli eri we baali batandika kye twabagamba nti ebizibu bye tulina ebiruma eggwanga nze ne bwe bukeera enkya nga ndaba oyo alina okwokya kwe yayokya ne mulaba nga yeefuula mbu wa kitalo nnyo time will come ng'ate mwennyini akaaba gw'owalabyewo owa NUP amulumba ku DA bali mu DA batongoza Yoweri Ssenyonyi gw'olumba akola mirimu gye Yoweri Ssenyonyi akola mirimu gye yali baleetinga ekifo kya loopu abantu babeerawo okukolera ggwanga sikolera mu madiiru yatwala ekifo wa Segiri